Tiri neba nange fero tazinyirizamu katono naye live y'olwaleero yombadde neno gikola naye nga mbajjukiza KB Properties buli agala ogula ettaka eritalina nkaayana n'okusimira bowaholo n'okuzimbira ennyumba yonna gy'oyagadde ate nga n'amazimbe weegali weekwate KB Properties oba ennamba ya KB mwerimu akakasimu sooka oginkebereremu ye KB Properties bajja kuzimbira ennyumba gy'oyagala bakuwe ettaka eritalina nkaayana KB Properties ate nga bagula n'amataka bw'oba olina ettaka ly'otunda ye KB Properties. Ennaku zino mbadde sikyajja ku Facebook ndi busy. Ennamba ya KB Property eri 070 58 36 75 5 070 58 36 75 5 KB Properties. Genda bakuguze ettaka bakuzimbira ennyumba gy'oyagala balina enzimbe ne gy'oyagala okuzimbira basima bowaholos wagula poloti teriimu mazzi kaakati bintu bingi nnyo ebadde bitambula nga siriiwo ebisooka mukyala wa Bobi Wine Babby Kyagulanyi yakoze speech embi mu Canada era mbaddeko ku TikTok okwo ng'abaana bamusabula aba TikTok naye Babby Kyagulanyi kyabadde kimutwala Canada. Nze ndowooza abantu ba struggle muzunze nnyo ne byemwogera kati tebikyali mu makulu. Babby Kyagulanyi kitatuulako ewuwe magere. Babby Kyagulanyi speech gye yawadde yabadde ya kisiru nnyo. Olaba n'aba NUP bakusekeredde. There is no first lady in you. Bulijjo tubagamba nti abo beesiba kiwaani tebasobola kufuga Uganda. So bw'otunuulira speech ya Babby Kyagulanyi gye yawadde Canada okaaba amaziga n'ogaba banna abaagala obuyinza mu ggwanga lino tebabusaana. So Babby Kyagulanyi tuulako ewuwe magere ofumbe madamu ozunze nnyo ku nnyonyi tokyalina byamagezi by'oyogera. Speech gye wawadde Canada, it was so fake. You were excited over nothing, saying a lot of nonsense. Sam 7 mobi ebyobo oyogera byaki ebikuswaza omukazi omukulu alina n'abaana mbona oyagala kuba first lady gwe. Babby Kyagulanyi tandika NGO osolooza omwo n'ebyokuwa speech biviireko ddala waswadde n'oswaluka. You were not prepared. They have taken you into Canada to speak to the intellectuals. And you start making a senior 60 speech like why you get the omwana wa vakist. You are like a vakist. No references, no research, no information. That's you, Babby. Lwaki temusigala ne mutwala abaana wano waliwo abaana bangi abasobola okwogera ebirimu amagezi temubatwala. Ennyonyi mwagifuula yammwe every time wataba Babby Kyagulanyi abalubongo ya wataba lubongo ya abanubianiri. That's why you are saying stupid things, by the way. Babby Kyagulanyi nze mbadde nkwinamu confidence ngandoza actually you can really speak sense naye you lost it in Canada. Just take a deep breath
dayo bakuyigirize how to talk into public. Ebyo bye excitement bijje mu babi. Like you were seeing people for the very first time. Ngeri babi gye wabadde oyogeramu. It's like you were very excited over nothing. Next time, do research. Babi Kyagulanyi, if you are going to speak to people in Canada, please do research. Koja kuswala nga bwe waswadde. Tandika okwogera ebitakwatagana. You don't want to read. Temwagala soma butabo. Speeches are ziri ku Museveni. Now what if Museveni bwagenda? What are you going to say? The problem of people in the struggle, you have built all your information on Museveni. Now what if Museveni goes? What are you going to say? So, no, Rachel. Babi, people were so disappointed in you. You said a lot of nonsense. Excited, you don't have research, you want to quote history. Babi toddamu kwogera ku byafaayo. So Paulo Muwanga, you looked so dumb. That's one word that I can say. Babi Kyagulanyi, you looked so dumb. And even people, by the way, in that conference were like, no, there is no first lady in you. De Magere, Fumba, yozengoye z'abaana Babi. Yeah, be a housewife. Now you are over moving. Every kunyonyi Babi, carrying a lot of nothing. And you also want to be a first lady of Uganda. Ngani ayinza okukkiriza gwe? Who can allow you with such how to put? Because in Canada, you had got a chance, by the way, to show people that there is a first lady in you, which you failed. Ngotandika kulimba, you started lying. Abana Uganda nga bategeera. The problem, family ya Kyagulanyi, you have taken people for granted. No, don't ever think Ugandans abroad are stupid. That you'll bring your crap. I think, Babi, you can do better than that, Babi Kyagulanyi. The problem, you're overexcited. Segera, you can do better than that. Read books. Get a book. Start reading. Read the Machiavelli. There are books of history. Look at Winnie Byanyima. How articulate she is, Winnie Byanyima. There was a first lady in Winnie Byanyima. She was articulate. She had the whole history and he said, oh, you're Winnie Byanyima. So, Babi Kyagulanyi, work on yourself. Ne Canada, it was a 0 for me. You didn't fare well. You didn't fare well. Okay? You can even sit in Magere no tuleye wa Bob Wine ne mubere Magere no kuzaaba na kwa na chikutambuza sichiraba. No leka abana bato. There are people, by the way, there are people in NUP who are very educated. Abasobola okuwa speech mu bantu. But not you, Babi. Not you. So, Madam Tuza akakajanja Babi Kyagulanyi. Speech yo. It is a 0 for me. No matter why school yakusinza okwogera. You don't know English. You don't have vocabularies. You can't have a speech in intellectuals. Babi Kyagulanyi sigala wano ku program bwa Uganda. Okay? Olimbe fe. Otulimbe. Genda ku CBS. Babi Kyagulanyi, try CBS. Akabozi. Nebye Canada bireke. Bajja kusekerera. Like everyone in the whole was like, what? Engeri gye batunulidde mu Babi nga wa speech. Yomu yategedde mu bulamu. Mu bulamu. Ekintu kyo mubuliramu ddala ekyobwa president. Babi. With your husband, Bob Wine, I don't think you'll ever be president. That's a lie.
omanyi mu Uganda muno tulina ebirimbo bingi. Ekirimba ekisooka, the lie of the century is Bobi Wine becoming president. That's a lie. And you Babi Kyagulanyi, you see, becoming Mbwe first lady. Junior bagenda kuvuma, of course katinze Junior bachanvuma ki. Mugwanga lino, what are you going to abuse me batanvumangako? Zenga ndi muko. Do I sound like I care? Gwenze na stopping caring at what Ugandans about me. I don't care. Nze Junior mbumugenda kumvuma. Emyaka ena ku social media chicho ogenda okunvuma kyabatanvumangako. Nze abannayuganda bemuli kitegeera nti I no longer care about you. Whatever you think about me, mujja kuntegeera. Nze Junior kati onvuma onkoleko ki? Okay, people have abused me, now what? I still eat, I drink, I even bought a new car, to your information. Naguze motoka empya. I even bought a new car, by the way. If you didn't know, I'm driving a new Subaru Forester, $5,500,000. Timukwano day of men's China budde bwamwe. I no longer have time, by the way. On Monday nyenda Dubai. I'm going to Dubai. Ku birthday Donzela. So abantu be Dubai mwe namugule tickets. Kalokasita fefe busi tugenda kuba nabo. So get yourselves tickets. Nyenda ba Dubai. He said, Junior, I no longer have time. Nira wubuli ye yunguru zambu. Junior, mbu simanya na muvumia. You are lying yourself. Naguze motoka empya. Subaru Forester. $5,500,000. Kati no mukwano. Hey, mwasigala nati kutuogerako. Mwozo yo taina wasula. Simanya Junior musiru. Tategeera mukwano. I have a new car. In fact, nyenda jani veringa. Au mwasame bulungi. Fobula mu butambulanga wetu abubala. Space yonna gitunze. Kati lokompoka. Uboloze nse na akulinda. Anti mulokompoka nnyo. Mwefula abamanyi abantu. Mbwefula abamanyi abantu. Fobula mu butambulanga wetu abubala. Kakati mwabavuga ZUAP. Oli eyo manyiro oli mu hali yankadde. Kati nno ndi mu Subaru Forester. New model. Hey. Kanvume mmwe. So abantu be Dubai, I'm coming. Abantu be Dubai. I think I'm coming on Monday. Yeah, on Monday I'll be in Dubai. So mugule tickets. Abantu mwena tugenda kusanyuka kulya bulamu. To eat life ne Donzela. Birthday Donzela. So I'll be there in Dubai. The whole week. Nja kuba Dubai. So mugule tickets. Kakati balala. Guno omwaka njagala kutandika kuzimba nyumba yange. Katika namazo gule motoka Subaru Forester empya. Okay, mbadde nnyo lava was Subaru. Mbadde njagala nvugeko ku Subaru because it gives you speed and performance. Wadde bagiseera. Because kati motoka ze basingo seera mu Uganda. I think Harrier Kawundo ne Subaru Forester. Ziri $5,500,000. Very expensive. Kwa zikuwa byonna. What was Subaru ya alien skin jenda bavuga? Okay, but mine is a little bit bigger. Alien skin ina Subaru na yeri wansi. I didn't like zino Subaru za wansi. You know I'm a man of speed. So I want to start era wenve Dubai ntandika kuzimba nyumba yange. Then ne munjogerako bulungi nnyo nga nina wentudde.
kale obudde bwonne na butono. So story endala wesitabadde junior kakati bakuyita Senkima. Erya Senkima nga lyabanyumidde nnyate. You know, me and my dad, we do things together. So waba yampadde erya Senkima nalyo ddungi, by the way. It's a very nice name. Era okkirizibwa okumpita Senkima. Kugamanya nina mangi kanze champion junior gudo. Atatange yampadde erya Senkima. So nolwekyo you can call me all names. You can call me all names. No offense. Nze Senkima. Osobola okupita champion junior gudo loya wa Fanconi Forest. So you know, my dad gives me vibe. He's so supportive. So yenze Senkima nalyo muligatteko. So awo nga nvuddewo champion gudo yakola charity. Twebaza bonna ababeererawo champion gudo ku charity bambi gye yakola. Abannayuganda njagala mwawule charity ne concert. Charity ne concert ebigambo ebyo bibasumbuwa. Music concert eba ndala ku charity. Charity tekoma. People still give you money. Ate charity tebeera music concert. Byanjawulo. So champion gudo yali akola charity. Charity table zonna bali baziguze. In charity people don't come physically. Charity zenda byesingo bungi. You don't need to come physically. You just send money. Kati actually mu charity ya champion gudo tebo abagaga bali baziguze. Era n'ennyumba ya mama wa champion gudo egenda kuggwa. Kati abatasoma bo balowooza nti champion gudo ali mukola music concert yali charity. Kati oluzungu ne bana abanyaganda temwasoma abamu. Guto yawula charity. Omanya abantu ne kakati abantu bakyawa champion gudo sente. Because it wasn't a music concert. It was a charity. Nebu tasoma bwe bubasumbuwa. Nola babasajja abakulu bameze n'ebyenkwawa. Nga bali ku mwana bamanyira champion gudo. Mwe mwennyini mwetaaga charity. Abasinga obungi bwe bakulaba kati nga bwe naguze emmotoka empya baba bawulira bubi. Because they also need charity. Nabo bali mu mbeera mbi. Njagala ombuulire omuna Uganda ali obulungi ayinza okuwala na champion gudo. Abaana champion gudo be bano wamanga ennyumba zaabwe zabalema okumala. Myaka 39 akyapangisa. Oyo nga lwaki tawala ne champion gudo oyo. Abalala stressed. Bali balowooza ba promoter abamu nti bagenda kufuna sente mu alien. They looked at alien skin. Ngo omuntu omusiru nga gwe bagenda okukola mu sente. Actually alien skin yaba outsmarting kati kye kibaluma. Mumanyi mu Uganda abantu bagala okukozesa abantu okufuna sente. Alien skin yagana omukozesa. That's why they are angry. Kyobula abanyivu. But anti alien skin bwe yetegeka nafuna sente ba promoter bate balina mirimu. Ba promoter kibawolanya alien skin bwe yetegeka nafuna sente n'abayimbi abalala bagenda kwetegeka. Ba promoter bate balina mirimu. Kandi of course balina omulwanisa. Teri muntu ali bulungi mu Uganda muno asobola kulwanisa mwana wa myaka 8. The people who are fighting champion gudo bale mwensi bauma Lukiseka bali South Africa bavuga uba. Obusiru bwabwe bubalowoozesa nti bwokuba nyenduulu mbu government yevaako. And that's why they are poor.
bala batugula mamotoka tuzimba batuyita ba planned kid. You can also plan for yourself. In fact, 90% of rich people in this country were not born from rich families. Echabasiru chebatamanyi. Abagagga abasinga obungi mu ggwanga lino tebazaalibwa mu family engagga. They used their brain to make money. Kagari abasiru bauma Lukiseka bo bali ku alien skin. Kati alien skin minister. Alien skin member of parliament. Champion Gudo ye yabala akalulu, ye yababa akalulu. Kwikabo batu abamuli mu struggle ne mu gudde ddalu. Temina chiddako. Ekisumbuwa NUP, you have nothing next. Plan B eri watemina chiddako. Twamutajiso kumantala, you are meandering. Is alien skin a politician? Osoko muteke mu struggle. Kati chemubulayo kugamba alien skin lwaki tazimba ngudo. Entegeera yammwe y'ekisiru mugenda nakubuuza abannaddiini lwaki tebazimba ngudo. You are going to ask the religious leaders, why are they not building hospitals? Because you are stupid. You think in this country everyone is a politician. Nupu mwina abaka atano mmukaga. Alien skin mubaka. The question is ze mubuuza alien skin muyina kuzibuuza babaka bamwe. Alien skin si politician. Si aina budget y'eggwanga. Emusinika ky'amanyi. Ntujjeko obulogo. Mwagala nnyo abayimbi abapangisa. Musigale nga mubamanyira. Alien skin wasula yagulawo. Ekyo kye kiruma baakaye wisdom. Omuntu n'oyasama ku social media n'oyasama naye ng'oyasamira bagagga. Toyina wadde omuzigo ogutunda obumasu. You don't have even a shop that sells trap rats obumasu. Nawe mbo ow'endowooza yo. Eggwanga lyaffe lifudde kubanga abanaku be basinga okuwa endowooza zaabwe. People who need help in this country are the ones who give advice on how to use money. Kyovula eggwanga lyaffe lifudde. Abasiru be basinga okuwa endowooza zaabwe. N'omugamba champion good MP. Champion good ye yababba akalulu. Champion good yalina okuzimba enguudo. Champion good minister. Mbu tuli mu situlwago girimu n'ennyoko. Situlwago girimu n'ennyoko. Ekyo kijje ku nze. Era ng'oyagala okulaba nti situlwago girimu n'ennyoko, fa wano tujja kusondera. Tukuŋŋaanya akabbo. Tukusondera ogende mirembe. Nenga mu nsi tolina ky'okozeemu n'ekyo, okuggyako okunnyampa n'okufuuwa. Nursing. Mwetaaga kusabira mmwe. Mugende wa Pastor Bujinga basabire. Ni muwala n'omwana w'emyaka 8. Bwe muli mu situlwago champion good ennyumba ya maama we egenda kuggwa. Charity. Abantu tebajja ku charity. Charity abantu basindika sente mpaka nakati abantu bali mu America bakyasindika sente. Kibayita charity. So n'olwekyo tujje fitina. Mujjewe fitina. Kati naguze motoka yange empya ke muwalanensi. Mujja kutuwalana nga bwe tweyongera mu maaso. Nze sikyalina budde. I'm acquiring wealth for my children, not for you. Omanyi abantu abamulooza nti bye tukola, we are working for you, not for you. Wisdom. Obudde bw'omala ng'owalana champion good wandibukozeseza ne wejja mu bwavu. Eri yali charity.
Charity means people send money. Wano tulina kabaka run. Do you think every Muganda ajja ku kabaka run? Of course bagula emijozi ne batajja because it's charity. Emisinde giba gya kusonda. Mu kabaka run si buli Muganda anti ajja. But they buy. Manya abantu bangi bali mu America basindikidde champion good cent. So charity ne music concert byawukana. A music concert ebera battle ya kuyimba, people come. Kati kibaluma munzikirize mbajjukize September lero mpaze guno mwezi ki encha banne waliyo olukungana ku hoteli Kotorio mugende babayigirize emirimu ja online. Oyagala kubeera bloga, oyagala kubeera virtual assistant ngosobola okukolera mu America nengo oli wano ku internet mugende encha babayigirize ikamasi eminu kati jasigala ku internet but TikTok ngoli eyo oyagala kuyiga ngeri gye bakola mu sente encha waliyo omusomo ku hoteli Kotorio sawa 3 so kitegeere ekintu ekyo mwejje mwempala neye ekisiru tejja bayamba teri agenda kusuula alien skin kwa teri ya mukola bwe mutirebwe mwali mumanyira President Museveni tujja mujjako mwaba amuleta ne mwasama myaka 37 muli mu byakwasamirira Museveni kuluno tawonanga kwali munyumya struggle zammwe mwatugamba no Museveni mugenda mujjako mu wiki 2 what happened? What happened? Nemutugamba no mwina aba America. Sima abajja kuba President Museveni. Kwa hiyo speech babi Kyagulanyi gye yawadde eriverera wuze. Mbona first lady. Babi Kyagulanyi, you disappointed us. Otudde mba intellect Canada oyogera oluzungu lwa pitu. You are not comfortable, you are not confident, you are just meandering. Okola ki ku nnyonyi? Lwaki todde magere n'ofumba? Why don't you take care of your kids? Nemunona tiketi z'abantu. You don't even have research, baby. Toina history ya gwangali. Why do you quote history? Paulo Muwanga, you can't even talk about what Paulo Muwanga did. And you want to be a first lady. Yeah. Namwe mumalamu amaanyi. Babi Kyagulanyi Bobo mumalamu amaanyi. We expect better. We expect better. Babi Kyagulanyi Gun research, internet mujina. Have the internet. Why don't you sit down and read? Kino kizake kyo kyabiwumula. Era noyo zake yagenda nakuba embogo ku TV ali ku Voice of America zake. Bamubuza, what do you want to do for Ugandans? Omanyi zake bwe yayogera. Before you see, before you know, Museveni is a dictator. We are tired of those conversations. Museveni is a dictator. Museveni is a junta. Don't be stupid. Can't you sit down and do research? You go to the intellectual. No way, being to be very researched. When you are confident. Ni mubera mu America mutabudde ne Bob Wine kunwa bunwi mwenge. Doing a lot of nothing. Ever since akalulu bwe kagwa, what have you done? Mubera mukwasa amirira. Museveni agenda. So Museveni avako. I don't know who brought him. Do you know Museveni? Do you know that President Museveni is a regional leader in this region? Do you know what they even call a regional leader? Omuntu regional leader. Tuina kye tuyita international global player. Nga bula balasha na America. Abo babayita ba global player. Then netuba ne regional leader. President Museveni regional leader. Afuga ensi 3 omulundi gumu. Sudan, Uganda, Somalia, and half of Congo. Kati omujjako na gwe babigwe.
Gwe Babi Chagula Nigwe. You remove President 7. That's Obobulimba, that's a generational lie. De magero fumbe chai. Stop speaking nonsense. Abazungu baba sekerera. Oyizo gena abazungu no babulira Museveni. You go and lecture whites that you are talking about President Museveni. You think whites don't know Uganda? Some of you are just stupid. You think power is sex. How can you lecture whites? Ntogenze obulira abazungu. Ngata America inemba sewano. Chokola abazungu tebajja bayamba kujja ko Museveni kubanga the American embassy is here, they know everything. I go genze okutakaze Museveni is a thief. Museveni is a shut that crap out. Uganda red baby. Gendo yigire kuba Winnie Mandela. Babi gendo okope Winnie Mandela. Okope ne Winnie byanyima. Segera gandi look at Winnie byanyima. Ulabengeri je yakolanga ebintu bi. That's why UN Winnie byanyima ali mu UN because UN yalitenza mofirwa. She failed to be a first lady of Uganda. She's in UN. Winnie byanyima atechulete. Oyo Winnie byanyima. Gendo some history. Ya sensaringa bawona de bokutesa. Now you are cleaning the movement. Ku mula struggle no nafunye threats ezintisa kusimu yange because Shiragashumba waliwo olutalo wakati wa Shiragashumba ne Gulu and olutalo wa Shiragashumba ne Guluned. Of course Shiragashumba yali alimba. Guluned ne Shiragashumba ba mikwano. Then the same group just balwana munga omanya abe mikwano ebalwana. Kano kashira ngabo kamanyi bwe kagala amawulire ne kadduka mbuko kefuula akalungi. Shiragashumba lekera awo ku pretending ambo you are right. Muntalo zotandise gwe mwennyini. I was in that bar. I saw what was happening. Gulunedi yaina tebo kumpi ne Shiragashumba. Shiragashumba ne Kimani tebakwatagana. Because Shiragashumba achebake wa Gulunedi at the same time yebake wa Kimani. That's where the problem is coming from. Era kuruno lwachi Shiragashumba yefulira Gulunedi kubanga Kimani yali wali. It's the same group. Kati Shira navayo mbu Gulunedi attacked us twaleri. You are also part of the violence. So where limba one. Why do you think every violence ebera mubala Shiragashumba's name is there? Oh yo mana Shira yomu kwatandika entalo mubala. Mwayi wo mwenge gw'abantu for nothing. In fact that alazo eliyebala you must apologize to your clients. People are complaining. Omanyama ntu abakubuga machupa for nothing. Atoze ku media mbu you are pretending for you. Shiragashumba Guluned is your ex. Neka kati mochi area up to now I know that. Twakusanga ku moleki. Shira twamusanga ku moleki. Ne Guluned temwayogera. This time because Ricky Man is there. Not aliko tuandikira bi post. You know, Ricky Man doesn't move, so what? If he doesn't move, is Ricky Man the president's son? Idiot. Wetozanga bintu bye bya kisiru gwe Shiragashumba wetuli. And that should be the last time you are playing idiots when I'm around. Otherwise, nyenda kukwatanze nkwekubiri. And I see what you will do. Anuma kubya machupa innocent people. They have lost their beer bottles on Asiatic. Because Guluned and Ricky Man are fighting for Shiragashumba's sweet small hole. Fighting for a hole. That's why the whole bar was on tension. Because of a small hole.
and you start acting stupid okulaba interview wefuula omulungi Shira Gashuba he was guilty as grenade tobyejjamu madam nkyanga nnyo abasajja ng'omuntu atalikolako decision nti banne ndi noono you want to keep left you want to keep right what are you bane Frank Gashumba abonyebonye n'omwana oyo omusajja ali mwemoke movement Frank Gashumba is doing a good job look at the daughter zef ate Shira Gashumba bajja kukuba ecupa wino singa wakala bengeri je kali katambula mu parking get your car go home you are not a police when there is chaos the only thing Shira Gashumba you can do get your damn car and go home toli saidi kati oli omwana gwe mwakwata ne mwambula yali abakoze eki singa Shira Gashumba bakugulako emisango is your father magistrate exaggerated importance in this country we have sons of generals we have sons of colonels they in those bars wali ode kotu mutabani wa general yakubya abantu mu bala around there nkulageko abali mu bala omu in fact mu bantu abanene abali mu bala Shira Gashumba you are not even part of the list nene kefula akechitalo ime nobunyo bwako buno butawera kayine dibwana mesira hey sir you started the war you yourself with your group everybody saw it is Shira and Rickman who started the fight in the bar gurunedi abagenzo fuka akomawo ne mumusaka embera mu mumanyira muyine byo bibounce bimanyira abantu mwe bounce kamba weka let me give you advice your time is done mwe ba bounce oze mubala utandise okumbuyiwe bounce musitulo obuzito you okay you try me I put you where nkuteke woja ombulire whether bouncers is a security agency in this country it is police if you want protection wandikira inspector general police muleta bikanyama biwunye nkwawa ne bimala ka abantu emirembe mu bala you start asking stupid you bring that idiot where I am ewoja bulungi nnyo bali aba police abali bamanyira abali bakutte emotoka yange sabateeka we bajja